okubeera kyonna kyonna kyoyagala mu Netherlands. Ensi zonna zonna nnungi. Canada nsi nnungi. Australia yadde eri wala nnungi nnyo. Sweden eyo gye Sweden eyo siinayo nnyo mulamwa. Nze yali agigenzeemuko naye nze saajagala sijja kuliva. Akati bu Sweden eyo. Germany is really, really nice. Germany is in sijja kugamba nti no Sweden is sijagala because of ABCD. It's not something that can ever stick in my mind. No, me, I was there, but I didn't like it. Oh, yeah? Naye, nayagala nnyo ekigambo ekiyitibwa England. Nze nge Kampala njogera na British omuntu nga yizuluza nalibaddeko wano. But it was because of the person I used to date. Nga muntu wa luzungu, tamanyi Luganda. Tubeera mu British all the time, 24/7. Nenjagala ensi eno neŋŋamba nti Mukama nkusaba yensi gye njagala okukola ki okugendamu. Ate ekintu ekyokubiri kiri nti bw'obanga tekiriko nsi ki, just have a positive attitude towards that country. Abantu bagenda kugamba bakugambye bannange London, nze nfe nga twakajano ku London ebintu bannange London. Just have a positive mind. The word London, the city itself, will feel that and it will give you the same. Richie, Mukama mwebaza. So kubanga chi ne kisa kya Mukama. Nze bukyanga ku England sibonabonangako. Yeah. Thank God. Yeah. Inze nalokoka like 1 week ago. Antikali. Cheers. Kudra tumideko kudra ugambo tia. Kudra ndudu kulaba, but I miss you so much. Love Runji mwagala nnyo bannange mundabira omwana oyo. Linavuka Runji ne FBS bana bange abo mbagala nnyo. Abaana bo bebazimba bwaguga wali wammanga. FBS linavuka Runji naye batalivo. Yeah. Abana kati nze FBS namulabako. I met her in person. She's a very, very nice woman. Emyaka 5 naye alabikanga omwana ow'emyaka 25. Like the 50 is the new 20. Kati abakazi ataba emyaka 4 oyinza olowooza bakava mu high school. The 50 is the Mukama munnange yantasanze obulamu bwange saagala abaana bato. Sagala abaana bato. Oyagala banna mukadde. Ate ekyo tekisussa ate. Njagala abakyala abakuliridde mu myaka abategeera ensi. No, because I want to take advantage. No, because I want to take advantage. Naye abantu abategeera ensi bw'etambula. Naye ate sigambye kugenda kutwala bana ate abakulukuta edda. Yitambuze video leero. Yeah, we have vibe Kayima. Video tambula, it is smooth. Umanyi waliwo videos zetukola n'ogirabanga ogikakabukasa. Esebengerera bana nise kyovala sikyala. Tunatera n'okutuuka ku bwaguuga kubanga ekigambo bwaguuga gwe wakireeta. Bigambo bingi nnyo bye creative lwakuba nti abantu tebansiima. Tukusiima sebufe abamu. Nga tetukusudia tukusiima abamu. Nze ndese wano namungi w'ebigundi mungi nnyo mu vocabularies. Ate kati lwakuba era ne bwe njagala okubongera mbongera. Nsomanyi obulamu bwange njagala nnyo olulimi Oluganda. Ekigambo bwaguuga tuwa kijjo. Simanyi kyajabuzi. Omanyi wabeera wano wembeera nga njogera nenjogera. Kati nze nyina one of my good friends. Mbeera nnyo wano ku simu naye netwogera. Kati nga nze njumya gaboozi gange nga bwe kitudde wano. Naŋŋamba akagambo wakajje waso awo nga mmanya. Ntumidde nnyo Isaac Buyondo bannange mwagala nnyo kwano gwange.
Isaac Abuyondo tukutumiddeko nentumirako ne Priscilla Kalibala. Kutumiddeko Priscilla Kalibala yandibadde kwali naye kati ali ku holiday. Ajja kugiraba. Anti birthday. Ajja kusigalayo ajja kugiraba. Priscilla Kalibala tumiddeko nentumirako ne Lighton Namubiru. Obwana bwangu obwo. Kati ekigambo bwaguuga wali onyumya nekyaliiwo then n'okifuna. That's how I come up with my word. You know, Kati, omanyi, when I get comfortable, when banga nino muntunga ndi comfortable na ye, nitandika okwogera, because personally, like naturally, ndi muntu musirisa nnyo, very quiet by the way. Nkumanyi, you're very quiet. Ate emembe gerezanga njogera. Okubembe gereza nnyo. Ate nekira wegendereza nnyo negendereza nnyo kingendo. It's because negendereza nnyo naye ate membe gereza njogera mpola nnyo ekigambo kiyinza omwera nze namalako airtime w'abantu. Kakati kyekyandeeta okutandika okusabuka kati nga waliwo nakubiranga my moms ne bangamba nawe yogera mangu kati netandika okusabuka kati mu kusabuka nendanaagira kati omwe nsabukira ebigambo nga biflowinga ngendo olaba empala kitale y'Oluganda eyingiddewo. Kati Arthur video erabika entuufu etandise. Kati Arthur ova ekyaddondo oli mwavu akasente kakuweddeko oyingira Saudi Arabia. Wanjala kutuka wotandikira okukola ngamba nze Kayima abaana bali wano e Kampala abanyumirwa obulamu abaana sorry, excuse me. Babanga they can make it here. Nange nsobola kimakinga. Ekintu ali Saudi Arabia. Natandika mulimu gwa kusireyinga. Fiona de Posh nkutumiddeko Fiona de Posh. I miss you so much my friend. Kati ova ekyaddondo oyingira Saudi Arabia. Wali osireyinga? Nze Kampala nze nasireyingira e Kampala. Most of the big projects you see in Kampala right now, Fetwali twazi jako akawuwo. Gwa buli project jora be Kampala. Rakumanti bananyini projects is basic enda kugera. Tibasa kuva ni bogera mu lujjudde. Ukitegeera. Nze buli project jora be Kampala. Tebagaba credit. No. I don't know why, but anyway, I personally don't mind. Kubanga anyway, nafe twalinga tusanyuka. Twagala ebintu ebirungi. Nze Kayima siva ku goat race. Kayima tetususa. Kayima waliko ku goat race. Kayima siva goat race. Singa mbadde nga ngenda ku goat race kati. Kubanga abantu bamanyizizza amaaso bandi kino tisiize olwina lina bwendi tewali amanyi tijigendangako naye nze nzimanyi nze nga mbeera ku goat race nze Kayima bukedde yankuba mawulire neekoowa ne Kampala saani naye nga abantu bakuliko organizing by that tewali ako manyi tulaba abantu mangi nnyo bakubye mu mawulire we don't give a heck because we don't know them, you know. Yes. Ndoza nalabikira mu lupapula lwa bukedde emirundi ng'ena n'ogasoma n'ogagula simanyi bino simanyi social media bullying simanyi social media trolling because ebitya ffe batutrollingako mu mpapula z'amawulire izo omuntu eyasooka okunvuma nti amagulu gange galinga ag'akalooli yali Kampala saani n'akagambo ke baakozesa kaali mu luzungu nga sikamanyi mbu Malibu stock nenoonya Malibu stock nga yegundi mbuyaza kungujja n'amagulu ge galinga ag'akalooli embwa za Kampala saani mbadde ngezaako okusiba enseko naye nonsonyiwa baakuvuma amagulu galinga ag'akalooli Malibu stock kati bana abaana be bajja ne bakutrollinga ku social media bino babitutrollinga mudde emitima gyakaluba dda ojja kusonyiwa Kayima okuseka naye era nga bw'ogenda ne weetegereza akafaananyi bakuba mu mpapula z'amawulire era ng'olabira ddala kamugi gundi ŋŋaali ewedde kalooli ewedde emirimu lwaki weesonyiwa shots ate nno gamba shots ezitegerekeka nzijukira
era lwe lunaku lwe nasookera ddala okumiitinga my favorite person Lighton Nambiru. Meeting gundi Helen Lukomoyo yali ataddeyo show ku liquid, was it liquid oxygen yali VIP au mu industry area. Najulia kene sajibera muko banga yalinga bugolobi. Si okati eyogamba gundi eyogamba silk ene walinga silk royale walinga zi campus night wano kusiriki wano mu industry wafe siriki nkadde wanse jimanye oxygen sino wansi ngonatero kwambuka ku royale wakulungeri wabeera gundi bakayola naye wansi sikiza twalinga kwanga yina dikuba yonjimanyi asa walinga wawo nze nakulira Makindi nenga sipatingira Makindi wayingiranga ku kompo basasulanga nedda mukwano nga sasula sente zange nze nga nkubira sifulumanga sirina toyingira ku kompo complimentary nze Kayima mpozi campus night Kayima kasogedde gundi olaka wayingiranga nayingira nedda sijja kugamba nti nno kubanga campus night twalagangayo ID ate ng'olina sente ezigula club ennya ozijjukira club ennya oba zalinga za 18 oba 2 zalinga za 2 zalinga 2 oba 2 nzijjukira tezaawezanga 2 mukwano nga izo sente ani azirina zonna 2 kubbiya nde twanywa club naye nga tatuwoomera na DJ Bubi omujjukira oba Bubi yabeeranga waawo ne Sweet Kid yabeeranga waawo mama nga gundi nga nze nzijjukira bulungi nnyo nali ngenda nenziba siggawo omusajja ku mmeeza yali azze n'obwana bwa kampasi awo buno bwana bwakabi obwalinga bwambala ennyo ekitegeera musajja yali mu India alina olubuto lunene n'ateeka sigga bwati ku gundi ku mmeeza n'emmobba nobaki siga abaana bano balabate balidde bulamu fe tukooye naye tulaba tuganya okuwanika asa soko nyomeze kusiga siga kati siga omumba wamukoleza era nagenda ku DJ Both gundi yali akubona omwana Shiru kwajika Shiru nga tunula yenna obulevu nga bumutu yenna nga agambwako osobola namugamba nti how are you nekuba kisiga ne kiyingira mu booth ne banfulumya ngoguka gutamye simanyira nakufuwa sigala nze manyire siri munywa sigala simanyira nakufuwa sigala nze zo ne vape za mwezi wenjifuwa nkolola ekitegeera nekikuwa bwekigenda mukama era ndowooza abamuguni balaba ne bagamba kano kali ku mistake kenyi ne bampitira security tebandabula nakundabula bagamba obadde ofuwa siganga agenda mu DJ's booth ne banfulumya bakusitula busituzi bakugamba bufulumi bangamba sebo fuluma abweru ne mbagamba lwaki manyize nenkalakasa we nga kagenze ne mbagamba lwaki munfuluma bakugamba twegayidde fuluma va wano obadde ofuuyira DJ waffe sigala naye jukira n'abayindi bennyini badde munda nga bafuuwa sigala naye lwako abambi bana nga nekisiga wakibye Bubi waliwo n'omwana omulangira Suuna ne Fidempo obajjukira Fidempo amujjukira bagenda baweereza Fidempa bananga bali kuno Fidempo bayabulira wa imanyi naye omwana yali akuba omubbali oyo Fidempa tugenda yali gavana waliwo omuwala kiwala kyalinga kiyita Anje Mystic Anje Nwandi kakati ekiwala bali bakiyita ekiwala kiyimba Monday to Monday something of a kind a Campbell omumanyi nzikiza Fidempa baali bagenda kukola oluyimba lwa Made in Uganda ne omulangira Suuna
Abo message busokera mu fe ba party animals be Kampala. I was one of the top party animals in Kampala, dear. Ai, gasotan so kunyirisa. Nyumiza netulinya boda netwambala kwambala fu obusembayo netugenda shootinga video twalabikira namu katika kuuze Arthur. Wanga tugenda tamba nakugambye nze byange tebiri nnyo professional nti nja kubuza kino kubuze kiri. I know. Kati ekikumba wakigulanga wa? Owino. Wakerangayo muswanswa oba walina nakeranga nga basala. Kati nainanga anko wange nga sala. Wakera kona kundibo. Abadda chako 10. 10 nemzalinga kumezo kumacha. Nga 10 zotsimbula. Nebakwa ate salti ne bajija ne bagamba mbuzi. Kugambye kati jukirawo manyi kati awo campus amalala gaige toyagala nakulinya taxi. Umanyi boda zezalinga ubaze biseera ebyo. Boda nga si ya buli muntu yambala ekikumba ate banakola badingo yambala ekikumba ngoli mu motoka yambala ngatte yakabi otule ku boda bali mu jamu bayasamirira. Manyi tewali asinga kwasamirira nga abantu bali mu jamu mu taxi. Basamirira. Tobanyongera. Bala batasinzo kwasamirira sebo. Bakutunulira nga baba banyivu ate nga basibe batye emimwa n'omugamba nza kutuuzizza mu jamu boda batatuziraba kati nabenga bwe tukola bakutulira bakola batya bali mu jamu making sure nti nno bwe mba ngenda kulinnya boda ali top notch kubanga bagenda okuluzuulira bangi kati bw'obanga ogenda mu wino ku makya walingawo obugali obwasimbanga ku Queens we ka 2. Omanya akakwisanga ku kafumbe mukasa. Webalire ddala nanyumyanga naawe. Nze kasontadde ku siriki eri nkadde. Nonyumiza ne Angenwa. Tegedde kati oli school. Ojjukira nasinaba kutwala ye kati nayinanga anko wange ng'asuubulanga to era naye nga bagenda ne banoonya first class nga balina amaduuka mu Makindi agatundanga engatto bakenza abo nga gye bajje engatto gye bakola batya naawo nga wakava prayer palace oyambuka bwotyo prayer palace manyiwo ne Makindi walingawo twalinangawo bukioski ewakiwo manyiwo tugenda genda wachiwa mukwano eyo nayo mbozi ndala blood kati ekitegeeza muganda wono bwe yasaba okululanga endiboota yagamba nga zino zigenda Makindi kati bwe ne babawa bifaaji nze balinga bamanyi jjukira nkugambye nga nkola Jajja wange mukuba enjawulo naawe nga muwe enjawulo kitegeera jajja wange yali kuva doli wakakumba kubanga nga nina afro ku mutwe bweti nze nkugambye abawale nze mukama mwebaza n'okumwebaza ndoza singa nyina obwana nga 10 oyina omwana w'omu wamwogerako wogo wannamunigina ate kwenkoma yina okubeera planned kid Chungama nango wange nange mutume planned kid. Oh yes. Chichigana. Uli bulaya. Okula sente. Enyonyi wazifuula bugali. Yuyo agenze musimanyi muzi Dubai zakako. Yuyo agenze England in 2 hours ovuddemu. Yuyo oli Canada lulina kulaba ogenze Canada. Ate uyo ogenze wa. Lwaki omwana utafuuka planned kid. Oli ku siroko olweggulo lwa leero. Kitegeza wanywere teka siroko essaawa eno. Ate omwana ye agenda kugamba daddy next year bikole nga byonna bikola naye nyina ogenda mu Walt Disney. Era nange asa ochamula. Asa omwana mufule planned kid. Ali planned ndo. Lwakuba nti nno my baby knows one thing. Akimanyi bulungi nnyo nti nno nze sigaba byappa. Oyina okundaba kyokoze. The business you have is school. Mpa grades ennungi. Ebisigadde bigenda kubeera nga biwedde era luli yampa grades ennungi nangamba dad I need to my son is 9 njagala simu yange yebbeeyi nenjimuwa
kati asebe PS5 ne mugamba mala kusoma bulungi bwera bwampaliza nnungi PS5 ngiyingirawo ule mukwano gwange naye asawepa sikwe panka mkwano omwana wamugambye ogeramu wa PS5 akulese rich PS5 ya sente meka ata kwagala jene no PS5 ya sente meka ne bwina musugulira ki second hand asa omwana wamugambye you must bring good grades then oh yeah. No, I'm a very very strict parent in this strict nyo era no mwana wange akimanyi ene review mwaka asa ojagaza nange mola yena mugamba she must bring good grades katato yo singo kwata bukwasi chikopo nafuka mu chikopo ngatu ayimire ene review yange esinze mu mwaka asa cheers asa obana nyina kumugamba mbwe alete grades good grades good no he worked for me omwana nge yalete good grades nempulira ngamba musayiguzemu okutambula nangambira wone mugambe simu bajikuwe ne bajimuletela naye mama era bwaje hey dad you're right I'm okay amala wiki namba takudidde mala complaining naje nakwelezeza okumukomu amala nabyera bira naddayo mubowa iba nangu kadiwa o complaining gotya mwana game complaining nze nyumba gola banze mwana nze sitirisa bana kalimwera muyimba tetuyamba nto bachitutesa ne mugamba kyewakoze si kituufu nti naye naawe daddy olimba nti nedda si kituufu nanga njajinga omugamba you need to bring good grades then I need good grades na mugamba okay well you need bambi yangamba na PS4 yangamba PS5 and then susiza yangamba dad I need my PS4 ne mugamba well if you need the PS4 you need to get good grades tochususiza yansaba PS4 naye kati nze mutima nengamba wewaba ngayo PS5 omwana wange he deserves it sakwata ku PS4 era yafulumye ne PS3 tagikwatako ne PS byonna siri nakye nnina simanyi nawe bitambula nze simanyi PS4 kitinga otya kati bwe nabeerereza nabwaliwo ebivubuka byali birina famire kati nga balina Nintendo ewaka Nintendo jukene batekanga cartridge zalinga cartridge game zalinga cartridge kati nga babisonseko mu munda nengambe egomba emani chali wange asa olaba wade tuli ku live no ato ine ebintu ate byongambi oyine ekibuuzi kyontadde ate ndabanga kyama enzo olunaku lwange mwana wange nagambira nengamba bannange class erisigala class asa Kayima oyina kyombuusiza kino kantiseewo nga sinnakyerabira mwana wange nange nja kumugamba you make good grades I get for you this oh yeah that's really nice. When I know kumayanti whatever you know whatever you put on a table even if it's a beautiful piece of cake evudde muntu yo tewali kyabwereri omwana oba ogenda muonoona omwana mugambe nti oyagala kino tibanangera njagala well oyina okusooka kyova nti nze bwe nakula nga baŋŋambanga nti okukwata ekikopo kya chai onywe breakfast oba okwate eggolu ly'ettooka oyiteeke mu kamwa oyina okusooka ng'oyeze olujja osiimudde ennyumba okoze otya tewali kyabwereri era naye oh yeah bino ebintu bemutiriisa abaana omwana nakusaba kino n'omuwa agenda takinga everything for granted kubanga tokombuulire kati katugambe nti nno kale PS4 ya miliyoni 2.5 ezo sawa mmeka ng'oyimiridde ku magulu go wano e Bulaaya ku minimum wage zibeera ebeera week number ezo omanyi webe ku drainize kati omwana ajja abikula bwikuze ebbwa lyakamwa akugambe nti njagala kino nti ŋŋwe era bw'ataleeta grade z'oyagala togimuwa oh yeah mugambe well I'm sorry but you need to work for what you want era ajja kgenda abikole nze kati omwana owange njagala inshallah mukama nga ye mubeezi era ngenda mugamba nti bw'onaabanga oyagala
bwenandeete seetaaga bingi nze njagala first grade saagala mwana kumukanduula ate atuuke ku myaka 18 ng'akaddiye njagala omwana bw'anaaba nga mujja mugamba P7 njagala first grade bondeetera first grade it don't matter oba 12 oba 11 oba first grade eri kumeka simanyi agenda afune trip for 1 week with the mother bagende ku trip e Dubai ku shopping spree bakole bene bye baagala kati jakola no kakati we wakulira waliwo yali asobola yadde okugira okutekamu ofa y'okugenda ku garden city weeyagale ng'oyise lwaki omwana we aba takigendako owange era ekyo nagambanga ekiro kye negamba omwana wange alina okugenda ku shopping spree e Dubai ng'asuze mu 5-star hotel for 1 week byebyo abaana byotuuka nga bakutadde wali akalaamo kali wali omwana wo ng'agamba mannange nze taata wange yabadde byonna tewali kintu kisinga bulungi ng'ekyo wadde oba totegera naye era bannange abali ku live no tunaatera okutuuka we mwagala nkyali ne Arthur ate leero musanze mu mudu ate Arthur namusaba dda interview ng'abantu baginsabye nangamba not now nangamba okay Rich now it's okay Arthur oli mu mudu kati tunyumye ne oyina kyongambye ekyo omwana I really love this yes kirungi nnyo omanyi abantu by the way kino ekintu kankiyigiriza abantu mwenna abazadde ku baana naddala abaana ab'obulenzi oba abasajja abayitibwa gwe oyitibwa taata maaso ngenda kuba nkuwuliza kangene nkoleremoko kati naddala nga gwe oyitibwa taata mu bulamu it's not about tata it's not about who you are oba oli ki but just try to be a good father omuntu abeera good father siye muntu akuza omwana ekyejo omuntu taata owaddala ye taata ow'obuvunaanyizibwa nze tewali kimpa ssanyu ku nsi ya Mukama nga kubeeraawo nga mmanyi nti omwana wange school fees weziri omwana wange alwadde alina okugenda mu ddwaliro omwana wange talina kyajula omwana ekyo kiba kimala kati nze oli ne bwajja naŋŋamba nti bannange kasajja gw'olina ettima bannange kasajja gw'oli kabi bannange kasajja gwe ABCD nga nze nkimanyi nti ndi taata ow'obuvunaanyizibwa ekyo ekintu ekirabo Mukama ate nammwe abakazi mwe bennyini bwe bawadde abasajja Mukama n'akuwa omusajja ow'obuvunaanyizibwa weesuneko Mukama tumwebaza mubeera mulina okwesunako otherwise biba tebigenda kutambula bulungi kubanga nze kyemanyi nti nno omuntu yena yina naddala taata ekiraba omusajja kyolina okuwa omwana wo is responsibility kubanga omwana bajja kugamba bannaye taata we nti taata wange yankuza ekyejo omwana olina kumuwa bwi responsibility. Thank you so much Phoebe Essa and Nelly Love Bambi senga sidi mwe nambala musiza light on nambiru nkwagala nnyo mukwano oba nawe nga joli busi question why are you human Richi jango dukanyira ivu yogwe ndi Arthur kati watu bivuddeko omalo kutamba kaji ake Saudi Arabia mukatambuza how was Saudi Arabia ate kati nno munnange tonze otuusote Saudi Arabia kwa kujukina nakugamba sente zaaweddewo zonna anti sente zaggwawo n'osamba akaji ng'ove Dubai nagenda kyenkya nkugambe nagenda bamama bange abalungi nemba polokere mugamba actually natula wansi ku computer nagenda nenfuna omulimu naye nga neetaaga sente kugenda so tuza bulungi nnyo bamama ne bagamba you know what kinadde 10 but olumaze emyezi 8 e Kampala ntandise okufeedinga mukko sikyagenda out omanyi njagala ngende out nga ndi top notch
tebikyasoboka engoye zonna bazirabye si kyasobola kugula lugoye nze ate agula engoye Dubai banabe nga nimbutwale bwe Kampala ngula ngoye ankoye so netandika okuyiiya amagezi gonna mukama nampa opportunity ennungi so nenjogeramu with my family ne bakwata sente from 0 to the certain amount gye nali neetaaga ne baŋŋamba kati nga bwe nkugambye nti waffe tewabeerawo byabwereere you have to pay back era ne baŋŋamba oyo mwana tumanyi mwana mwesimbu mwana wabuvunaanyizibwa sente ajazizaawo ne ŋŋenda nenkyapa lwakuba nti ate okutuukayo munnange ebya lockdown ne bikola ki ne biyingirawo but mukama mulungi ennyo nti nate bwe natuuka ne bakola ki ne baggulawo so ne baggalawo naye mukama nampa nti no nengenda mu maaso n'okukola ebyange kati Arthur, when was the first time you made a live video? Mu pandemic period. COVID nga yakayingirawo. And how many views did you get? Nga sina page. Nga sina cheninanga nyina just ka Facebook page kange. Nteeka yosobo nagenda ulaba nga video eri mu likes bibiri. Wakola bukozi ngo onyumya bibozi nga munani abantu because remember jukira abantu balinga batandise okudduka so abantu bagoba abantu mabala tebagala kuva mabala bakola batete bagala ate fenga tulaba eno Saudi Arabia je twali ekintu kiri serious abantu bali malwaliro abantu bafa buli lunaku nga maneka kati muneba na Uganda neze just innocently ninkola ka video kange nga njogera ngonyumya mbozi nga nange ntero okunyumya ndowoze kinene nnyo kagena mu likes nga bina ne views bazali ga 10 oba 10 1K nzo manyinga bwenda bakega abadde ati omwana akikubye kwa Arthur during COVID wachikuba not singa fena kati fabamu tuli radical ati tuli bakambwe nnyo memuli penge memuli lumbuye gwadanga gotwina goyomba naye nga tewali bisubi byennekutteko nga tulina bisubi byekuteko n'okikuba how did you make that well okay this is the thing kakati ekisookera ddala omanyi bwe nali ntandika bwe nakola ka video kangaako nembeerawo nga bw'oli akakatambulaako ng'onyumya mbozi nga nyumya nga biri byenkugambye nga ngamba abantu bane mabala mukolebwe mutinebwe muti bla 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 nikafuna namunji wa views 10 okitegera anyway nengamba oh yeah so nentandika okubeera nga nkolayo live bwange ku Facebook jukira twali mugundi mu COVID time obudde tulina bungi nentandika okolayo nga wabeera namunji w'omuntu abembedde bwati bantu aga sinamutuuka ana njogera ku namunji w'omuntu ana mu bataalo batudde kulayibyange balaba kakati awo wetwegatta ne tugenda ewa munnangaani Laitoni soko linde kutonvuga misingi wali awo nga it's COVID time n'ogamba kankulewo ku live nange n'okanyiga kapesa wali ne mukwano gwo oba gwo wakanyiga buli is a authentic nga wali abantu toyina woyisa maaso abantu bonna nga babembedde wali wetuli kubanze gwendinze mbaddewo mwenga muli banene tubasobola mama mukola ziraivu kuberako abantu namunji w'abantu 10 2 3 4 5 nga mukyagambwa akonzenga nyina try to ina viewership yaline by that time saba bwengenda ni waliwo nali ne penge nangamba abantu bati baweze 15 eno live nga lichi tujijjako ngayogera kola sinangamba we bati baweze 15 never just abantu 15 naye munnange waliwo lwe naweza abantu 7 richi nasula sebasi kati nga onyumya ki tewali bunyumya mbozi za bulijjo mbozi wali nefuna
abantu 7 ngabo bagambwako kati munange anyway bwetwamaliza then I collaborated with Lighton Nambiru basenga asidi ne bajja nga tukyaza abantu bangi nnyo mwalinga bana ombajjukira atawe natanzi kukulabira bwenamala nenewaggula kati awo njagala newaggula nengenda solo mwabeeranga ne senga asidi nga muli ku live but this is something we talked about bakyazanga kuba Lighton yapita nange nalina okubeera namu kuba yaŋŋamba wiki naawe jangu ne kati by that time nze nali ate nali mupangulukufu nnyo by that time tasobola kubeera ku pano yammwe ne nabalabanga nga mubeerawo olula sambi ekintu kino nsaba nkivugidde emyaka 3 mirambirira kati so munange tumalirizawo netuteesa netugamba you know what Arthur you're such a special humankind you're such a special human being era Priscilla netujja nengamba you are such a special human being bombi Lighton ne Priscilla Kalibala Priscilla Kalibala ne Lighton Lighton mwagala nnyo ate Lighton mukazi mulungi kati kamalo kusa tutuuka ntandise nziguddewo page basically nali nkoyeranga Facebook za Facebook za bulijjo ziguddewo sokuddeyo kemabega kubanga kati live etandise entuufu kati bw'obeera wano ne Lighton nga muli ku pano ani agamba munne nti nze ŋŋenda oba gwe wagenda bugenzi it just happened nengamba nti kanzulewo page yange ntandika okukola ebyange and everything naye ng'ate nina backup route okuva ewa Lighton nani nti nababuulira ne mugamba you know what let's do this nangamba that's cool nze nali ŋŋanye n'okujoininga TikTok Lighton enforcing okujoininga TikTok era amaani gote by the ku TikTok oli w'amaani naye amaani gote gasinza ku TikTok gasinza ate ku Facebook ate abantu abasinga bakiconfusinga naye nze waka wange Facebook ye yatandika ekintu kino yes I you understand kaakati olwamalirizaawo nina ne bamanager okitegeera olwo ng'olina abantu mu 100 bo bakulaba 100 kyo kibeerawo kati ekyasooka ekyasamba akaggi nga nkola live video ya gundi y'okusitula obunyama bwetuka temwekubirako n'akasabuni bwenvunagira gundi yange bwennyuma okitegeera ekintu ekyo munange nga tugusa paka abantu lunaana n'obalaba nga 800 nga bali okubakulaba amaanyi neganzigwe bwali akamwa ne lisimulukuka kati kitegeeza ne viewership yakuwaga ne tutandikiraawo kati kyekigira kyo nayingirawo bwali akamwa lye likolawo abantu nga tebalaba omusajja yeesaze gundi si legging tezalinga legging abantu lwako ebintu abantu ebintu tebabimanyisa ayambalako ku legging nze nga nyambala gundi Johnny bikoze bitya era bw'oba ng'olaba obupale bwe nalingangira bwalinanga ekisawo mu maaso ekikuuma ebitundu byaffe ebyekyama ezalinga legging babuyita batya bannange gwe FBS ne gundi mumbuulire babuyita bujoni ki long johns webale joining love long johns nga bwenneesala naye nga bubamu ebituli wakati omanyi ffe abasajja tubeera ne long johns zaffe ezituwa emirembe n'okambalira mu tetutagenda kwamba legging ne long johns byanjawulo leggings abakyala long johns abasajja era zo wano mu maaso zibanga underwear nze kati mbadde bayambalanga leggings long johns ezo nnungi nnyo mu winter
nti zibeera long boxes. Asa Kayima soko yandeko katano. Alanko ku legging. Kasi nze Long Jones gwe muli gwa nkusoko kukibulirako ekigambo ekyo. Kati Long Jones zifaanana gendo zinoonye mu maduuka. Ogenda kuneebazuluba teekamu Long Jones buba bu underwear. Era wano bwobazi wano mu England mu TK Maxx bazirina mu size ez'enjawulo mu brands Calvin Klein bikoze bitya naye ng'ekoma eno wansi. Naye nga kakukutte naye wano ewagenda entula wo nga wajjudde era walinga wabokisa waliwo provision yazo. Awanene era nawo tujja tuukawo. Sebo abantu asa balabanga uli mutono nnyo naye ng'ate wali eri nga very very confident. Omanyi lwaki omanyi ekintu ekireetera abantu abatinina ddala kati nze ba extremely slim guys. Bw'oba owulira nga you're very healthy mu mubiri kuba nze I'm very very healthy. Nze sirwala ssenyiga, sirwala bifuba, sirwala simanyi misujja, nze sirwala, nze nabeera mu covid nga mbeera n'abantu ba covid-19 bonna banene balwana naye nze sirwala na covid-19. Nze ndowooza maze emyaka ngenda sirwala ku kifuba. ne ogese olabika bulungi nnyo ennaku zino nze mukama n'omukulu omulokozi wo. Nze mukama njagadde. Kati gwe ekitegeeza kyo kati ntegedde wayambalanga Long Jones. Mbadde situwulirako mu bulamu bwange. It's my first time to kati ze nayambalanga naye lwakuba nti abatemi b'ebigambo n'abatasinziira abamala gegirira ebintu byabwe ne bakola ki ne balowooza nti nayambalanga leegingi nedda ezaalinga leegingi bannaye kamera yange etandise okukira natuzizzako esimu sinnabagula sitandi ya simu nanyina ebyokukola soka ofune ecupa awo era ecupa ya wayini yaffe ojesigamye ne kateeteredde kati ojesigamye naawe bwoti bagambye nyina kayimiriddeko esimu lwakuba tekatereera. Kayima olaba gikwate bulungi ojesigamye wali enyoke kati etudde bulungi. Omundi gwange gwe naddamu okulaba that's gonna be next year. Ngenda kujja nkulabe, ngenda kuleetera akagundi kasitandi nedda mukwano webici ate tonjoga kutuuka ku ekyo okiwulidde ssebo bulikyali wange kaakano ngenda kakuleetera akantu sinnabakugamba nti kino kasitandi kesimu kesirina ennaku zino sikyakuba bwangu gamba nkaagaza kikale bw'onaaba okaleese sisobola kukagaana naye sikugambyeko nti noye endi bubi nnyo sirina kantu katuulako ssimu. Kaakano kegenda okukuleetera bw'onookatwala okatwale kaako naye kati tekafaanana otuzeeko essimu yo. Kayima olikyali wange nkakuwe gwe noomanya oba onookasuula. Sisobola kukasuula nze sisuula birabo. Kaakano okalaba nkakuleetere era ninkuleetera tripod kino nkikusuubiza nga tuli ku live. Kanti ati mwe mbamanyi leero kati ako Rich bw'okangira omanyo egundi abegundi nabo bali kitegeera nzaako nze yakamugulira nvaako nze ngenda kakuwa ne kati ata gwe oli shipping okujja nga kaliko erinnya lyange nalibadde okategeko ngeri nti mbeere nga ndabirako nti kano MC Rich nyinza ekiteeka buteesi mwengo nti MC Rich yekabo teweetaka byebyo obugundi bwo obw'essimu Rich buleke nsobola nkimanyi kyobwagala naye nze bwengenda okuleeteranga ekiro kati gwanaamanya oba tobwagala oba nkakusuubiza ngenda kakuleetera munange ngenda kuleetera ne tripod kyekijja okubeeranga ekirabo munange nga ntandika kukuba bwaguuga njagala onyumize vidiyo yasooka okugenda muwanuke oba yali awo like kuba after kufuna views ezo abantu 8 batudde balaba. That was the spark. Tutandise 1K, 1.5, 2K, 3K, 4K,
5K. Nachoka mo 5K. Yes. 5.8. 5.8. Sina gwenvuma. Okujjako nafuna views kugundi ku ezisuka mu 10K we mtwalo mulambo gw'abantu abali bali kuyinga babembedde balaba. That was on my NTV interview. I think it was on my so that was in the history of Uganda. In the history of omuntu eyabadde ayagala okugituukako yabadde no yali Ichuli yafuna meka Ichuli yafuna abantu 1,200 nga balaba nga kwebali waliwo abalabye afterwards ne Ichuli naawe mwabali bakozeko ewa Farida kakati what I'm talking about is 10K people umutwalo mulambo ogw'abantu abalaba on only Facebook. Tetunabagenda ku YouTube, tetunabagenda abali balabira ku TV waka, but 10K people. That went down in history. Interview kumwasuze mutya ekyasinze okulabibwa abantu abangi nti ne Mr. Chagulanyi Bobi Wine ya ekinene nnyo kyakola kutuuka mu 4K. Ekyo nkimanyi. Ne wetudda ku Facebook omuntu akyasinze okufuna views ennyingi yali Lumbuye nga buddeyo. Oh, yes. Then you mu history then omulala owokusatu bamuyita Eddie Kenzo ng'akaaba. Where government where you might a baby. Ng'akaaba nga ne Sheikh Musata tanaba kufa. Kati Lumbuye yasooka gwaddako mu baali basinze okufuna nzogera ku Facebook oli wakubiri Facebook we wali omulamwa nti ye wali abantu abali authentic nti ogenda abali serious kitegeera nze abantu bambalira nnyo mu TikTok naye nze TikTok by the way nze ne live ze nakola ku TikTok mbale it's boring me kati okikuba kati ku mwasuze mutya omuntu atasinze okufuna abantu abangi ku mwasuze mutya yegwe teri mulala twali okufuna netulabanga Kayima ne Kayima olabika kolondozo oba wasula kumpi ne studio wali calm you are relaxed. No, this is what happened. Nali waka actually nali na mutamani wange kuba kolo I spent the whole evening with my son etusula fenna kuba kyenzijukira ntino kubanga twalinga tugenda mu buliri fenna nti wagenda okwebaka nange nga nkola kinga you rest because I always had like busy days ukitegeera tingenda wano busy days mbadde njagala kugamba nti omuntu yekayeka yagadde okugira was the boss lady Zari ye yagala okutuuka ku gundi ezo of recent wabaddeko. Yes. Ne omwasuze mutya yego asinga teri mulala. So that day was just a normal day like kubanga it was okay like I'm sadly nervous here because you are not nervous. Not at all. Sadly nervous because I was just going to speak the normal things. Like to act or anything. I was just going to be me. Era jukira nazuka ku machana enfumbira omwana wange breakfast ne mala mufumbira breakfast ne mugamba well you should be good to you to the people you're going to stay with but I'm coming back. And that was it. Nengenda. And that was it. Kati kankubuze Kayima. You receive a call from Farida. She's a very more respected. And Kati Farida. Farida was the presenter. Farida is a presenter of the show. But you know about to like production managers, you know, but those are people to contact you, not Farida to contact you. It was my very first time to speak to Farida was during the interview period. Really? Oh yeah. Ani akukubira simu.
mukwano kiringa president agenda kubeerawo baliwo balina n'abakola bwati ne bwe bati ntegeera hey kati ani yakukubira essimu the crew ne bakubira n'obagamba yes okay n'ogamba yenze Kayima I was still in Saudi Arabia though. And then you look at yourself n'ogamba yenze Kayima abira ku Facebook I mean I deserve it. Yes, you did it. Yes. Oh yeah. So mbachimba newunya. Wewunya. I know. Already abantu bange bali bandazo omukwano ogumala. Zenga ne mwezija buzine nyampa. Oh yeah. Nenkuba doti zange nentambula nengenda. It was not a big deal. I'm such a simple person. Saitagakola bingi nnyo. Gillian Brown tukutumiddeko gamota Gillian Brown French baby tukyalina asa twakatambuzaako banduze sawa teziweze nga bbiri twatandise bbiri tuline ewamwe ziri meka waffe ziri nnya ewaffe ziri 5 n'eddakiika 10 bamuyita Uncle Arthur. Uncle Arthur. Itegeza wagenda ne outukolu. Nedda. Kuba nali omwana angambi wanine mutabani bwe. No omwana nali mulisi wakaso immediately after that ningende wakane ntandika okubabysitting omwana wange. Uncle Arthur. Wanji. Nya kubuzayo kino nesagala onyige. Wali musajja mudduka. Nomala nofuuka omusajja omweru. Kati eno kala gyendika essaawa eno is my original color. This is my original color. Naye waliwo wekyasukka. Oh, when I went in Uganda, everyone was mesmerized. Like, oh my God, oh my God. Like everyone, hey, what are you saying? Okay, just banange irony. Echintu chizibu nyo nkyebizike ebyalinga bimyula biva wano. Kyokka kati ndi wano sibinoonya na binoonya. No. Ulabengo, ulabika bulungi wageze n'okugejja, nolabika waize n'okulya. Ndya kubanga nyina by the way nayinange kuvadda nyina ekizibu ky'emmere but ate si muntu wakumira mpekeweke mbuba kumpa appetite oba kumpa tulo nno naye neteeka mugoyi neŋŋamba you know what Arthur you need to love your body more. I know you love yourself more, you love your soul, but you need to love your body more. Era bwe mba nga ntudde ku mmere ennaku zino omuwumbo gw'emmere ngukuba wali ndira ddala emmere yange ate njagala nnyo emmere ŋŋanda wano emmere ŋŋanda ogifuna nga ŋŋenda ewaswale nga neeriira ku kyennyanja nga ndya ku ttooke nkitegeere. Yes. Arthur kubanga bwe wabeerera ate e Saudi emmere yantawaanya nnyo Saudi Arabia. Wali tolya emmere yantawaanya nnyo e Saudi Arabia nga ne bwebanga mmere nnungi simanyi lwaki for some reasons emmere yayo nga I don't fancy it. Era nga ekintu ndowooza kyensobola okulya ne ŋŋamba nti kati ndidde ye KFC. Tulina nayo kibe tufaanaganya. Kira nali nga nkola mugundi mu hospitality company naye ng'era I don't know for some reason oba nagirya n'engikowa nagiteetamu amaddu mangi nnyo. Arthur, what's your favorite dish in local Uganda? Njagala nnyo ebinyeebwa n'ettooke n'engege. That's nice. What's your favorite? Ekinyeebwa ekirimu ekyennyanja, the smoked fish
n'ekinyeebwa katunkuma mwagala nnyo ekyennyanja ekikalu ekyennyanja ekikalu yes n'ettooke toteekako buwunga bwo toteekako muceere gwo teekako katunkuma nga mungi nnyo n'ebivaavava. Arthur, what's your favorite designer of all times? Oh my God, it's my favorite designer. Munanga ateeka mmala okukozesa nze favorite designer wange si ye muntu gwenja okugamba nti nno wa bbeeyi nnyo. Njagala nnyo kakisinziira bwe zibeere nga tokisinziira mu nsi gye ndimu. Bwe nali nga Saudi Arabia nga njagala nnyo engato za Cold Spring kubanga they are vegan shoes. Bazikola mu maliba gante tebazikola mu shoes, they were just vegan. Wamma kati mategeje gwe ne senga acid muli ba mukwano nnyo. Kati nga bwe kijja omanyize, by the way nze sigenda mugondi nze era nnyingira mu dduuka ly'abakyala nenona mu ekintu kye njagala okwambala. Emmere oyogedde ku byennyanja muli ba vegan mulimu olurasta njagala nnyo kamutambuze nyembizi empoomera nnyo. naye leka tekuwoomera nnyo kasita oyogedde ku kyennyanja bwe ntera wali engege n'egundi n'embizi nja kutoolawo engege naye nze manyi bwe mba ngenda okugula ekyokwambala era nja kulaba ne blouse y'omukazi ngambe eyo blouse bw'eba ng'entuuka erabika bulungi, is going to make a statement, nja kugula blouse y'omukyala njambale. It's called fashion. No, I know you're fashion designers bonna babikola ebyo babyambala ekitegeera. Bwetoka mu by'okwambala byo omanyi okwambala kubanga wali egundi ya Saudi Arabia Saudi Arabia nova n'ogenda Uganda wali weesunye bulungi nyera wali oyambadde bulungi. Njagala nnyo okwambala ebintu ebiri simple, saagala nnyo ebintu byakusasamaza nnyo naye njagala nnyo okwambala ebintu ebiri simple. Naye nga Kat Geiger is my favorite as well. Njagala nnyo Valentino naye mwagala nnyo so bwekituuka ku ngatto kati baga ne Cold Spring teriwo engatto eziri vegan tebazigira nnyo. But what I kyensinga okwagala ennyo bwe kijja ku ngatto wano, I just go randomly bwe kijja ku ngatto. Njagala nnyo boots. Njagala nnyo boots. Kyova yasaabanga mu Timberlake. Kati Usimani Timberland, sorry. Yes. Kati Arthur. Ai, sikuzo change bannange ase shiduse. Arthur, you are vegan. Ekyo nkitegedde. Come on. Kitegedde ekyo oli vegan. Siri nnyo muntu wa nnyama. Ebanga yendiwondya. Arthur, bw'obeera Uganda kifo kye ekisinga okunyumira. Nogamba wano wanyumira nnyo kuba tulina kansanga, tulina kabalagala, tulina bunga, tulina wano mu central. Kakati bwe mbeera mu central, to be honest with you, waliwo akafupa kayita Kololo Terrace njagalawo nnyo. Njagala nnyo for some reasons, njagala nnyo okutuula ewantu nga ndaba ba passers by, abantu nga batambula. Njagala nnyo ako kugundi ku is it Patseri awo kwa Kesha Mall nga bw'olaba abantu for breakfast mainly. Then ka Kololo Terrace awo for an evening. For breakfast only, that is Acacia Mall kugundi awo ku Patseri. Njagalawo nnyo. Kati ebintu ebifo bingi nnyo bitandise okubeera e Uganda. Naye waliwo akafo kange akali classic ke njagala nnyo bakayita Coffee at Last. Kali mu kizungu awo e Makindye. Okamanyi. Kali very cozy n'ogenda osimanyi obakacha bakazimbe ne bagenda ewagaza awo. Nze kati ebbanga lye mbadde Uganda netegera Uganda naye simanyi nti wali ekifo kye bayita Latitude nkimanyi bulungi nnyo. Natuuka Latitude ne ngamba General yantwalayo General Zamba. Ne mugamba kino ekifo kiri eno.
Very, very, very nice place. It is very beautiful, amazing. Chiri mu Kampala wakati, but it's like a getaway. And I didn't know that there's a place called well, Latitude. Nemugamba. Netuita mchikubo chetaka netugende chukanga waliyo Latitude. Oh yes. Nemugamba. Kankubiye bate kankubiye. Latitude. That's a very nice place. It is amazing. It's so beautiful. I think I've been there like thrice. Nagenda yoko on my days, then nagenda of recent when I was in Kampala, I was there. I think I was meeting up with some people. Society is a but it was really, really amazing. Nenza kafoka nkentula munembere yo nensirika nenkola byenjagala. It is a coffee at last year. Makindi waffe and Bichituka ku mabala nalanda mabala je chikubidde waliwo simanyi Jack and Daniel simanyi Jack and because ebiti akali Jack and Jiru wali simanyi oh ayo ndachikubanga nenvaye yo nengenda what is the place called so when it comes to clubs oba nagenda nga mu club chi omanyi alinga bantera ne bangamba kati leo tugenda wano yo ne tulumba ate njuze ntuka mabalanga navudde kodda kaso kenjogera kino nga sinakirabira nentugende mu maaso abayimbi bakwagala nnyo of course you know that and you appreciate people who love you. Shiba yakuletera ne cake mwana wange ni bitwade no kukivulu bakujjeyo ne bakusitula ne bakuteeka ku stage ako kana kashiba nkagala nnyo njagala nnyo Shiba waliwo akayimba ke bakayita John Rambo nkagala nnyo ne wabeerawo ne exercise obubu bwampangula mimi naye ate ne King herself anyumira nnyo kubanga nzijukira ebiseera byaffe biri nze nzijukira lumu twalina omanyi Elite magazine ogijukira Elite magazine yalingawo nzijukira Zaini walingawo Elite magazine yalinga ya muvubuka bagiyita bati sokolinde kukati yandawulo omuvubuka ndoza bali bamuyita ndawula Elite magazine oli muto kunze like 5 years it don't matter kubanga Elite magazine eyo my very first time okuba Cindy eriiso yali ku governor bali balonchinga Elite magazine eyo ngali lubuto lwa mwana wa asooka omuzungu oyo and she's a reserved woman. Yeah. She's my friend mukwano gwange ono kuva very very classy woman, very very classy, very beautiful. Ate omanyi tu ebiseera ebisinga temunkwata bubi, ebiseera ebisinga bambi tufuna abayimbi abajja ku England kuno n'omulaba n'ogamba okay naye abaana bazzenga baaka abaana babadde banyiira ng'otunulira wali Kashiba mugundi mu nsonda n'ogira. For me it was my first time to talk to Shiba. Like nga like one on one nalimbadeko naye mu bifaananyi like bino ebyokwesiba kuba serebu kanekuse nawe I know kati nze katolaba Arthur nanyumi twabadde tunyumya ne Shiba nangamba mbiraba ebintu byo nenyumya ne Cindy mbiraba ebintu byo kati nze kyanzizaamu amaanyi nze nganze kino sigenda kwekwekereza nzizaamu amaanyi ningamba nabo babeerayo nga balaba ebintu byaffe. I know. I mean they're also human beings. Zibeeboa. Abeerawo ne bagamba kabagi